kibadde kitya mu oyogera ku bya pressure okumugulako omusango nga gwe yavayo n'amuwabira okusookera ddala njakubaza Buganda ga Kingdom nebaza bannayuganda mwenna n'abantu bonna bannayuganda kintu tekyakwata ku baganda bokka kyakwata ku bantu bangi okusookera ddala nja bagamba nti ndi muzadde amwe mother alina omuntu omwana asigala mwana naye mu bulamu bwetutambuliramu nabagamba nti success and fair based on New Zealand reality buli kintu kyokera kyakufumintiriza ate n'okubala situation buli bulamu bwotambuliramu balanga situation bwolumba kingdom oba bwolumba obwakabaka bwa Buganda oba olumbye oba okutte ku ssavu ly'Abaganda oba okutte ku mpologoma oli magulu nyendo kyukyu tazanyirwako kyovula Abaganda bagamba nti ali mukabya amaziga ndi mukabya omusaayi waaligwa wendigwa waliwo n'abantu abewaayo okuttibwa olwasabasajja kabaka so nze ng'omuzadde nakiramu interest bbiri nekibikamu interest bbiri maybe Abaganda basobola okukwata omwana ne mutusaako obuvune ne mutamanya mwenna ekyokubiri nti singa tetumukomako ajja kusigala ng'akola ebintu by'emimu nga ye amanyi nti birungi ng'afuna views ne likes ezitamugasiza saawa ya leero ne ŋŋamba nze ng'omuzadde alumirirwa omwana nina mutwala mu mateeka okusinga maybe kuba kati n'ogamba omuntu olaba ekiyitibwa Obuganda kabaka agenda bugenzi bugerere abantu ne bafa abasajja ne bajjayo petrol station zaabwe nga munywa amafuta nga mwagala mukole eki Uganda abantu ababuyimiddeko bangi tulina counsel nahabwe yeroya wange owa Ergon Company ne counsel Utalo Robert basajja ba nankole ne bagamba ekikwata ku Buganda fo Buganda butuleze bwatusembeze tuli wano bano bali expensive kwa manche bakola bamanya amateeka naye agamba ku kikwata ku sabasajja kabaka akanyumukiremu ale ne kikwata ku mwana kwa nani muzadde asobola ofuna obuzibu bwonna mungeremu obenda so twayimukiramu okugema ku kiro okuwonya omwana okumukomako oba okugamba nti maybe otinamuteeka alina kubiri ssatu nnya anaafunamu okutya mu mutima naye mwenna mubadde mumulaba omwana otwamugamba ko yasigala awaga ate nga ataddemu abantu bangi tosobola kuwakula ntalo kanaana nanakukuba tomumanya nanakuta tomumanya mujjukira limemba twafiirwa Isma Olax ne ripoota nabakudda Isma yali musajja ali intelligent avayo n'analyzing ensonga kuba yali muyigirize n'ayogera ensi yonna yakeranga ku Isma ku makya morning show ng'akwata bukwasisimu yenatwa n'ayogera ensonga ng'abantu bamala following ne likes yabireka tebyamugasa kumuwa bulamu twafiirwa omwana w'omulwanyi onna mungomanyi jakana atulanga n'ayogera naguno guliko tosobola kuŋŋamba nti jakana yafa bwati oba bwati oba bwati so nolwekyo bwe tuvaayo ne tugenda mu kkooti kuba kutaasa era singa munneebaza bwebaza okusinga omuleka bamukube okusinga omuleka attibwe kubanga tojja kumanya agenda mutta togenda kumanya agenda kumukuba tosobola kuwakula ntalo mutwalo ku bantu mutwalo kubanga oyagala ikisani follow nolowooza nti wajja kukubulayo at least akola ki so mbasaba president wa TikTok yugiwa oli abantu mwena bamuli aba TikTok n'abamasimu abaana mubanyonyole sefuko wooli gwomu biggest trending oba trending ennyo ekyo nkyogera mazima kubanga TikTok abantu abasinga balaba sefuko era gwomu wajja ne ba Frank abaho nabawawabirako nabaho omukyali ku fayiro yeyi naye ekino mukigamba abaana osobola okulumba levo zo osobola okwegala mu mwinzo zanyazanya mukati muwategeka wano mwalina emiki nga mulina ebyamwe bemulonda nyumba nemugamba tugende mulingi nemugenda mulingi ne bujjo kati ogenda kutepinga nazo step ate nga kyokola ki anti nga kikwongeddeko naye sawa ya leero naye nawe tukosa bubi interview. Number 5 is hate speech. Code section 26A1 A1 26 capital A1 A and subsection 2 of the Computer Misuse Act of 2020 of 2011 as amended. The particulars are that you, Musana Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between the month of August 2023 and February 2024 in the areas of Kampala district or thereabout, while using a computer via TikTok account at Pressure 27, shared information which is likely to ridicule or degrade or demean a person to which Right Honorable Anita Annette among the Speaker of the Parliament of Uganda. Have you understood? Yes, sir. Is it true? Not true, sir. A plea of not guilty has been entered on count number 5. Count number 6 is malicious information.
Under section 26, capital C, 1 and 2 of the Computer Misuse Act of 2011 as amended. And the particulars are that you, Musana Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between the month of August 2023 and February 2024, in areas of Kampala district or thereabout, while using a computer via TikTok account at Pressure 24/7, shared malicious information relating to the Right Honourable Anita Annette Among, the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Have you understood the charge? Yes, sir. Is it true? Not true. I didn't know I was committing a crime. Like I mentioned... A plea of not guilty has been entered against you on count number 6. A, that's capital A, subsection 1C and subsection 2 of the Computer Misuse Act of 2011 as amended. The particulars of the offense are you, Musana Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between the month of August 2023 and February 2024 in the areas of Kampala district or thereabout, or using a computer via TikTok account at Pressure 24/7, you shared information which is likely to promote hostility against a person to which Honorable Joyce Nabosa Sebugwao. Have you understood the charge? Yes, I've understood that charge. Is it true? I had no intentions of publishing any malicious content since I've explained to you earlier before that I was in the A plea of not guilty has been entered on count number 7. Count number 8 is malicious information according to section 26, capital C, subsection 1 and subsection 2 of the Computer Misuse Act of 2011 as amended. And the particulars of the offense are that you, Musana Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between the month of August 2023 and February 2024, in the areas of Kampala district or thereabout, while using a computer via TikTok account at Pressure 24/7, shared malicious information relating to Honorable Joyce Nabosa Sebugwao. Have you understood the charge? Yes, sir. Is it true? Not true. Not guilty has been entered on count number. Inquiries in this matter are still ongoing. We seek an adjournment to conclude the inquiries. We pray that the next date is a date for mention of this case. Mr. Musa, you do have I have to. Where are they? Asha Blessing and my wife. Asha Blessing. Where the street is for Mr. Musana? It is. Let me have a look at your national identity cards and the LOC letters introducing you and introducing the applicant as per the You don't have an identity card? What? So one of them is not ready? Mr. Musana, you have seen that? Yes, I've seen that. I had. I have sureties, but they didn't carry that ID. So sorry. So they are not ready to stand for you today? So you don't have sureties? I have sureties. They are not there, Mr. Musana. Are they there? I would like to look for your myself because I have settled programs. I've not settled down and I've been having so many
withhold the spiritual conditions and confidently act in a way that is not right. But I am a very respectable young man, and I promise to delete all the publications I made and to ask for forgiveness. I'm not a violent young man, neither do I have evil intentions towards the current government or the presiding government. I respect each and everybody in their authority, and I promise to delete all the publications and stop with immediate effect. If caught again publishing such content on social media, I would plead guilty. But I didn't have any knowledge of me promoting the crime, and I don't have any hate speech. Rather than I was trying to put out the things that I saw as unfair in society. I'm sorry if they came out not right, but I'm not a harmful person, and I don't have any counts of violence, neither do I have counts of hate speech. Mr. Mustana, since your shooters have no identifications, they are deemed not to be present in this court. So you are remanded until the 7th of March 2024, when you will appear in this court for mention of your case. Omuntu yenna bw'agamba nti aleka mugeza nga kyeyagamba ojjukira omusajja yakuba omusirikale yakuba omusajja amasasi n'agamba nti netwala ku polisi aba mulamu kati nono omwana alina byakolanga byabulamu kati nga wagamba tufiga nate empapula nziri netwala ku polisi byabulamu musomere ku mwaka wayo That's what I want. I'll teach you a lesson. You will know the meaning of motherfucker. Just call her. Respect to your age, brother. Akatoso akuita Asha Malaya. Twali tukugenda okupapa ne mugamba oyo mwana bambike mu musibo mwana mulwadde okitegeera ne mulaga n'ebipapula ebyali bigenda mu ddwaliro ne mugamba bino ebipapula obiraba tubadde tumufunidde na rehab mbiyina nina risiti nina n'ennaku z'omwezi nga njogera ne maama we even before nga bino byonna tebinabeerawo ng'agenda sindika zitwala omwana mukaimagina amasajja still kaagaana okitegeera kati awo bagenda kukolawo kati ffe katukole kyetukoze tugenda lwana tugenda waayo obujulizi obulaga nti omwana mulwadde bagenda musawaanasola wakwata okwata n'amagulu kosikwagala ojja kukozesa ensobi gwemukuba olwiwuni ogeza okwateko oba ndi levoyo bakade emisango gibadde gitya omusango gubadde gutya era kansi tebamuvunaani amanya naabwe precious okuva mu Elgon Advocates tuzze nga ndi ne client waffe Jennifer Fulfiga presidential advisor tuli ne president wa tiktokers Frank Apao ne counsel Matovu Ronald mu Buganda Kingdom nga fena twasitukiramu nga tuzze okugata amaanyi okulwanirira ekitiibwa ky'Obuganda, ekitiibwa kya president, ekitiibwa kya speaker,
ekitiibwa kya buli muntu yenna avumiddwa omwami gwe tuyita Ibrahim gwe bayise pressure Musana Ibrahim yeyita pressure 24/7. Kkooti emuguddewo emisango 8. Kkooti eguddewo emisango 8 okuweebuula Ssaabasajja Kabaka, okuweebuula President, okuweebuula Speaker, Joyce Sebugwawo Honorable, bonna bazaavuma. Kati tuzze ne tusitukiramu ne tugamba nti tetujja kukkiriza ensobi zigende nga zigenda mu maaso. Ensobi zigenda mu maaso ne tutazaanukula kuba amateeka ne galabika nga gataliiwo. Waliwo a lot of public outcry nga bagamba ate tukozeewo ki okulaba nga ekitiibwa kya Buganda, ekitiibwa ky'abantu abakulembeze b'eggwanga tekitoobolebwa nga tewali kikozesebwawo. Baba charginze emisango kuli spreading malicious information, hate speech, kwotadde ne computer misuse. Emisango gyonna omugate giri emisango 8 ku bantu ab'enjawulo. Era leero bamusomedde emisango gye, weewaawo ye n'agamba nti alina ekizibu ku bwongo, emizimu gya Buganda gimulinnyira. Ebyo byonna bajja binoonyerezaako kubanga omuwaabi wa gavumenti ayogedde n'agamba nti bakyali mu kunoonyereza. Poliisi ekyali kukola omulimu gw'amaanyi okulaba nga emanya oba kituufu yatwalibwako ebutabika, omutwe gumuluma, alina obuzibu ku bwongo oba nedda, basooke binoonyerezeko byonna ng'emisango gigenda mu maaso. Ffenna buli omu yeebuuza nti ate lwaki mwavaayo, nti wadde ndi mukiga sisobola kukkiriza ate okutyoboola Ssaabasajja Kabaka. Tulina okuwanga n'ebitiibwa wadde nga nyinza okuba siina ludda lwempagira naye totyobola President, totyobola Speaker, nga tewali nsonga nga bwe muwulidde mwena ng'omwana ayogera, tewali nsonga yagumba yonna gy'agambye nti oba kye yali akola kituufu, olaba ng'abadde asaba n'ekisonyi nti byayogera tabitegeera, nti si bituufu, tabirinako bwazinzi. So tuvuddeyo ne tuyimirira awamu ne tugatta amaanyi ne client waffe Jennifer ne tulaba nga at least statement ekoleddwa era obubaka bugende buli omu alowooza nti agenda kukozesa obw'omutimbagano okuvumaganya, okutaataganya bizinesi z'abantu, n'alowooza nti amateeka tegagenda mukwatako. Era omulanga gugende bulungi straight kubanga otwogerera ono bamusindise ku remand paka nga 7 ogwokusatu. Amanya yenze naabwe and together with the counsel from Buganda Kingdom, we are putting in force togetherness to see that the respect of our leaders is maintained, the respect of the king and the kingdom is maintained, and the respect of our leader, the President of Uganda, and the Speaker of Parliament, and the Honorable Joyce Sebugwawo, and also some utterances that were directed against our client, Jennifer Fulfiga. Today, the accused person, Mr. Pressure, calls himself Pressure, also known as Musana Ibrahim, has been remanded up to 7th March and has pleaded not guilty to 8 counts of computer misuse against all the persons that we have named, of malicious information, spreading malicious information, and improper use of social media of the Computer Misuse Act. So we are very happy that each and everyone has put up a force and a fight to make sure that we create sanity and proper use of social media. We also, the accused person has managed to tell court that he has a problem psychologically, and that will be investigated, make sure that it is either proved or disapproved, and whether he is insane or is of sound mind. All that will come out at the level of when the investigations are done. But for now, he has pleaded not guilty to the offences, but has claimed that he has a psychological problem which will be investigated. We also urge everyone to use to use social media in a proper manner, so that we respect one another and we avoid killing each other's businesses and brands. Counsel, you were saying that you were a Mchiga, but you had to fight for the Buganda Kingdom. Yes, kindly in English. Yes. Whereas I am a Mchiga, I cannot see the King of Buganda being affected by
a fellow Muganda actually who is trying to abuse and kill the image of the kingdom. It is a responsibility of everyone because we are all living on Buganda's land. We must respect each other. We must not only focus on tribes, but even if you are Mchigwe Munyankole or Mcholi, you can come up and fight for the Buganda kingdom, because so long as someone is a leader, and this is where we are staying, all of us in Buganda, then each and everyone has a duty to fight for the kingdom and to make sure that at least the king is not spread malicious information against him. Okay, thank you. Okay, council of Uganda, tubulire emisango gye bamusomedde bani bevadde yavuma bakino tumanye Yes, amanya yezena habu Precious okuva mu Elgon Advocates nga tuze wamu ne Frank Abaho, president wa TikTokers, okuli Jennifer Furufiga, presidential advisor, nga gati waffe yatutuukirira nga asaba tugulewo emisango beri pressure otuyita Musa na Ibrahim eyavaayo n'atuyoboola abaka wa Buganda, n'atuyoboola president, n'atuyoboola speaker, n'atuyoboola honorable Johnston Bawo, n'atuyoboola ne Jennifer Furufiga, presidential advisor, n'abavuma ebigambo bye tutasobola kuyisa wano kupewo. Leero tuvuddeyo ne bamucharginga ne bamuleeta wano mu kooti ne bamusomera emisango 8 okuli computer misuse, malicious damage, malicious spread of information, okuli hate speech and misuse of social media. Musajja gwe tuyita Musa na Ibrahim bamusindise ku remand paka kamusanvu omwezi ogujja ogwokusatu. Tuli basanyufu tujja omwasi tukudde wamu respective of each and every tribe, n'alwanira ekitiibwa kya Buganda, n'alwanira ekitiibwa ky'abakulembeze baffe b'eggwanga. Wadde avunaanibwa Musa na Ibrahim avuleyo n'agamba nti omutwe gwe si mulambulukufu, ekyo bagenda kinoonyerezaako bamanye oba kituufu omutwe gulina ekizibu, bafunamu ekizibu wannedda. Naye nga bw'olabye kitalina nsonga nambulukufu yonna gy'awa ekuvumisa obwakabaka oba emuvumisa ekitiibwa kya president oba speaker oba presidential advisor. So tukuba omulanga buli omu yenna akozesa social media ye agende mu maaso nga agonjoola ensonga eno okulaba nti takozesa bubi essimu ye. Kasita oba n'essimu yo yenkana kompyuta, bajja kukyajinga emisango gya computer misuse. Ndi Mukiga naye ovuddeyo okulwanirira ekitiibwa kya Buganda n'ekitiibwa ky'abakulembeze b'eggwanga, kubanga kitukakatako ffenna tubeera mu Buganda okulwanirira ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Amanya yenze nabwe Precious okuva mu ekyo kyonna kyonna kimumala kimu psychologically, mentally, naye nga abakyali be nga tebalina ndangamuntu bona oba bamuvuddemu tekitegeera oba balina ino ekigambo kyeyagamba otankuula entalo wawesiza emikwano gyo bamusaasira ekirabye leero wadde alina abaana bamusapooti nga bakunyalire buli omu ate talina ndangamuntu tusanye okubayimirira emisango avunaaniddwa emisango 8 kuli obwokuma sipiika wa paliamenti Kabaka Buganda n'abaana batinze n'omunyiivu ekigambo ky'okukuma baba Museveni okundeka ne Kabaka Buganda emisango ebiri byemanyi naye nga tusaba kooti etuwa obwenkanya nga ffe abaliri balugawo kumusa twagala asibe tumulalu abamulalu omulala asitasobola kwetegera nti mulalu nze simu sizirabanga kaalimunaawo awo jasi babeeranga obwe bamusabye endangamuntu nga tagirese jasi banoonya simpase na mawulire togamba omwana oyo talina ndangamuntu lwaki tagirese emweyimirira banoonya simpase na gundi but ekituufu bakimanyi bw'okola following nga weyambula ng'olaga pampa olaga kabina tewali muntu wakalanga agenda kakuwa okugjako okukolera ebitole by'emmere. Teri muntu alina kampani agenda kuyita nga weyambula neweerebera ntaliyo. Nolwekyo teri agenda kuwakalanga ng'ovuma buli omu ojja kuvuma Furufiga nga mukwano gwa Honorable Nsereko. Honorable Nsereko abeere nga yalina kampani gyayagala okubira akalango. Ojja kuvuma Furufiga nga mukwano gwa Miss Kigundi. Nga Miss Kigundi yalina akalango koyagala bakolere ki? Kati mbasi ku secondinga. Oba you get my point? Where Ruzungu utufu koindi? Mzungu aganti plea.